Hallelujah. Kama ibazibwe nnyo. Mukama
Akumyatya njagala okwebaza Katonda nate olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo olunaku luno olw'omukaaga ennaku z'omwezi zirimeka ku ssimu yo ojja kuba ombuulira ziri ndowooza 12. Amiina. Nkujjukiza oli ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center. Mukama mwesigwa eri obulamu bwaffe akoze olunaku olupya. Olunaku nno olw'olwaleero sigenda kwogera nnyo naye nina audios, nina messages zengenda okukuwa. Ndi muntu aluma ate bwe nnuma mba njagala nveeko n'ekifi naye nga sinnaba kuluma. Katusoke tusabe. Kitange omwesigwa omulungi, njagala kwebaza olw'akadde kano akalungi k'otuwadde. Tukateeka mu mikono gyo weegulumize Katonda waffe omulungi omwesigwa. Weegulumize mu kifo kino mu linnya erisinga amannya gonna. Weegulumize lwazi lwaffe olw'edda n'edda nga tugenda okuyigiriza ebigambo bino. Tuwa amaanyi, tuwa obuvumu. Amen. Nina ebintu binjagala okwogera naawe kuviira ddala mu ndagaano enkadde okutuuka mu ndagaano empya. Bayibuli ejja etuwooninga ku bayitibwa abayigiriza eby'obulimba. Kuviira ddala mu Bayeremaya. Kuviira ddala mu Bayeremaya, ba Ezekeeri, kuviira ddala mu kyamateeka, mu bitabo ebyo byonna Bayibuli ejja etuwooninga ku bayigiriza enjigiriza ez'obulimba kutuukira ddala mu ndagaano empya. Mukama waffe Yesu ng'atulabula. Si bipya. Mwekuume bannabbi ab'obulimba abajja bambadde bati bali bati beekweka mu ndiga kumbe gy'emisege egisikula. Omutume Pawulo naye n'atusomesa ku balabe ab'omusaalaba, balabe ba Kristo, temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo. Yokaana enjiri, Yokaana ebbaluwa 4 olunya olusooka n'olwokuna. Mukemenga emyoyo oba giva eri Katonda. Matayo 7:15 n'okukkirira wansi. Watch out. Mutunule enkaliriza. Bannabbi ab'obulimba, ab'enjigiriza ez'obulimba bajja bangi. Bayibuli nawe tusomesa nti sinakindi muffe abalonde. Kakati bangi nnyo abaatuula nti Yesu ye Mukama. Naye nga bw'otuula n'owuliriza olina okuba nga oli mwegendereza nnyo 100 ku kinne waakyo okusobola okutrackinga obulimba bw'abantu bano. Nabbi ow'obulimba temulinda kuwulira bali mwe be mulowooza, kubanga tulina bo abakkiriza nti ffe tusomesa bifu bya bulimba ne basirika. Tebasobola kwewozaako, bakkiriza. Mukama yebazibwe. Waliwo vidiyo eyo gy'olaba eri ku screen yo. Ono ayitibwa Jack Online Ministry oba gwe bayita Trocom. Omuvubuka ono alina banne baakola nabo, ba admin be.
bonna mbamanyi okuva ku Heleni okutuuka ku Stanley olw'omuvubuka bamuyita Stanley, bonna bavubuka bato myaka mito. Beetika ekintu ng'akibatisse Jack ayitibwa online ministry. Audio zingenda zikuwa nga njogera ne administrator we ayitibwa Eleni. Stanley ye yaganye audio okugiriplayinga ne Jack yakoze reply ku kibuuzo kye namubuuzizza naye bye yazzeemu byennyamisa kubanga yakitegedde bw'anaakola audio mulina. Kati kye yakoze n'atayipinga, era mu kutayipinga nafunye screenshots za message era ngenda kuzibawa. Kibi nnyo okuyimirira n'osomesa obulimba. Omutabuliki simulinaako buzibu, omukatuliki sinza agenda naye wala, naye omuntu nga yeefuula nti mulokole ng'akwata bayibuli n'alaga nti tuli ffenna tuli mu kigaali kyekimu, naye bwadde eri munda mu nkukutu ne basomesa ebintu ebirala. Very very wrong. Awo sisobola kusirika ne bw'oba oyagala otya. Kakati Jack online ministry nze gwe mpita Jack online false ministry oba yeeyita Trocom, True Revelation of Jesus n'ebirala bigenderako awo. Contradictions nyingi nnyo eziri mu njigiriza ye, naye bw'otaba na mwoyo wa Katonda ku bulamu bwo tosobola kukitegeera kubanga ayogera awoomereza bulungi nnyo, n'ateekako simayire ennungi, n'akukakasa ne yeemoola wamma ggwe omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi n'ogw'amatu kubanga alina eddobo ye ly'alina eriyitibwa okusomesa kye bayita love. Olina ekibuuzo ekikwatagana ku mukwano? Ku lw'olunaku bwe luti tusomesa guba mukwano gwokka. Kati being it nti abantu bangi they are falling victims of love. Abantu baagala nnyo ebintu ebyo bya mukwano, era singa tutandika kusomesa bya love wano, kakati bw'omala okuba kapuchalinga n'ofuuka dokita wa love nkuwa obukodyo 5, omusajja oyo kumanya nti akwagala oba takwagala, wandika ensonga 6 bannyabo battu n'owulula n'osika n'otwala. Ayalokose jjo, ayalokoka luli, talina kyamanyi, n'osika n'otwala. Kubanga wano kungulu obalaga nti oli mulokole, oli wamu naffe, okkiririza mu bassenfuma. Ono naye ng'agamba olaba akkiririza mu ssenfuma kaŋŋende, kumbe eryo ddobo gwe lyokozesezza n'obawamba n'otwala. Bw'otuuka eri n'osomesa ebintu birala. Tina ekintu kye twatandika emabegako awo, Jack ng'asomesa abantu. In fact yayita somesa, this was a discussion between me and him. Tebakkiririza mu kye bayita eno ffe mu Pentecostal fellowships, Pentecostal churches tukkiririza mu kye tuyita fivefold ministry, obuweereza obutaano obuli mu Befeso 4:9-11. Ekisooka tukkiririza mu kirabo obuweereza obw'obutume, tukkiririza mu buweereza obw'omusumba, tukkiririza mu buweereza obw'obubuulizi bw'enjiri, tukkiririza mu buweereza obw'omusomesa wa Bayibuli, tukkiririza ne mu buweereza obwa nnabbi. Buweereza 5, obuweereza 5. Kristo yagenda waggulu n'abugjayo n'akka n'atuwa olw'omulimu gwe, for the edification of the body of Christ.
nga buli calling, buli ministry erina specific anointing yayo. Lwaki Catholic Church tetukkiriziganya nayo mu bintu bingi? Kubanga Catholic Church tekkiririza mu prophetic, bagamba prophetic yakoma ku mulembe gwa Yokaana. Ne Jack nabo bajja kugamba prophetic yakoma ku mulembe gwa Yokaana. Teriyo nabbi mulala alina kudda. Teriyo kirala kye tuyita prophetic. Teriyo muntu ayimirira nayita mbono nabbi gundi ono nabbi gundi. Kye kimu n'Abayisiraamu nabo batusomesa nti nabbi yakoma ku Muhammad omugenzi. Teri nabbi mulala. Kakati bano batugamba nabo nti nabbi yakoma ku Yokaana. Ate Mukama waffe Yesu yagenda mu ggulu n'anyaga ebirabo eby'obuweereza mu bye yatuleetera mwe mwali ekirabo, mwe mwali ministry ey'obunnabbi. Kati ekyo ne tukizza ebbali, tetugenda kukitunulamu, si kyekyolwaleero. Apostolic Jack ne banne batusomesa, audios naziteekayo dda mu vidiyo yasooka. Batusomesa nti omuntu okuyitibwa anaposo, qualification eyo eryemu. Olina okuba nga walaba Yesu maaso ku maaso, ag'omubiri agagwamu ettaka. Eyo ensomesa ya Jack. Ba administrators be mbamanyi weemuli wano, ba Ellen weemuli, ba Stanley weemuli, Jack naawe wooli. Mu vidiyo eno ngenda kubuuza ebibuuzo. Naye nkusaba ddamu ekibuuzo kye nkubuuzizza. Don't answer irrelevant. Nkujjukiza bwe nnuma nze nnuma nvaako na kifi, mulimba abantu. Very, very, very bad. Mukama waffe Kristo atulabula ku bannabbi b'obulimba, Apostle Paul atulabula ku bayigiriza ab'obulimba. Era naye yalwanagana nabo. Kati oli muvubuka muto ne banno, emyaka gyammwe si gye gy'okutuula okuyigiriza ebintu ebyo. Now, ngenda kuwa audio, nsabye ogiwulirize bulungi nnyo. Nabadde njogerako n'omu kuba admin ba Jack online, naye bonna kabere Jack, kabere ba admin be, olw'obudde ngenda kuwaako omu, kababere ba admin be, neegulubye nabo nga mbasaba ekintu kimu. Mujjawa apostolic nti omuntu okuyitibwa aposo qualification eryemu ng'olina kuba walaba Yesu maaso ku maaso. Mutuwa omutume Pawulo ndi yalaba Yesu maaso ku maaso, kyava ayitibwa aposo, era ye qualification ey'omuntu okuyitibwa aposo. Bw'obanga tewalaba Yesu maaso ku maaso, you don't qualify to be an apostle, implying nti omulembe guno 21st century teri n'omu yali alabye ku Yesu maaso ku maaso, gano agagwamu omubiri. In other words, you are excluding this century, this generation, nti teri kye tuyita apostolic ministry, era buli alina apostolic ministry mufere nabbi wa bulimba. That's how you put it. Now, nembuza ekibuuzo, mutuweeyo incidences bbiri, mutuweeyo occasions bbiri, mutuweeyo meetings bbiri zokka mu Bayibuli. Bbiri zokka. Apostle Paul ng'alaba Yesu maaso ku maaso. That is
my point mutuwe Apostle Paul yalaba ddi Yesu n'amaaso ge ag'omubiri. Ekyokubiri, if nti mmwe muyigiriza omuntu okuyitibwa an apostle olina okuba nga qualifications eza apostolic ze zino wammanga. Olina okuba nga walaba Yesu maaso ku maaso. Question: qualifications za pastor, qualifications ki? Qualifications za bishop ezo tuzimanyi. N'obuweereza obukka mu kkowe ebifaanaganako bwe lityo. Qualifications za prophet muzituwe. Qualifications za pastor. How does one qualify to be a pastor? Naye alina kubanga yalaba Yesu physically oba nedda? Tulaba abantu bangi. Tulaba Batirimaayo yalaba Yesu maaso ku maaso. Tumuyite Apostle Batulumayo. Zakayo yalaba Yesu maaso ku maaso. Tumuyite Apostle Zakayo. Buli eyalaba Yesu maaso ku maaso qualifies to be an apostle. Njagala kumanya di Apostle Paul walaba Yesu maaso ku maaso. Ndi wano njagala kuyiga. Di walaba Yesu maaso ku maaso. Kiki ekibaluma ennyo okulabika nti obuweereza bwa apostolic temubukiririzaamu? Mbu kiri kujjaka. Ye bwe yasoma olunyiriri Apostle Paul ng'ayogera mu Bakolinso ekisooka 9 n'olunyiriri olusooka, siri waddembe, siri mutume, saalaba Kristo n'amaaso gange. Awo n'adduka emisinde n'agijjaawo. Oba oli mutume nga weeyita mutume, olina okuba nga walaba Yesu maaso ku maaso. Ne Apostle Paul yalaba Yesu maaso ku maaso. Maaso ki Paul ge yayogerako? Ekyokubiri, tuwe incidences 2. Admin yenna wa Jack online ng'ogenda kujja wansi okukomentinga. Kirungi Ellen, ennaku zino tokyavuma, edda wali ovuma. Era namala ku displayinga gundi zo wano. Ennaku zino wakakana. Mwenna nga mujja wano okukomentinga, muddemu kibuuzo kye mbuuzizza. Apostle Paul ddi lwe yalaba Yesu maaso ku maaso agagwamu ettaka olwa qualifying okubeera apostle? Olwo kibeere universal mu mubiri gwa Kristo gwonna nti buli ayagala okubeera apostle, buli eyeeyita okubeera apostle alina kubanga yalaba Yesu maaso ku maaso. Kambawe audio zino. The point, how does one qualify to be an apostle? Gwe bw'oyimirira n'ogamba nti omulembe guno tewakyaliwo apostle. Chidam, this is the audios zengendo bawa ne messages zengendo bawa eza screenshot zezo zenabadde ndi mu kwogera n'abantu bano. Kubanga eriyo abamu ku bagamba nti lwaki temwogera nabo? Tuwogera nabo. Naye time etuuka and it's time to expose them. Baveeyo beerwaneko nabo. Kubanga bayigiriza enjigiriza enfu. Uliriza. Notuwa reference. Simanyi Bakolinso ekisooka 9 n'olunyiriri olusooka nti siri apostle. Siri waddembe. Saalaba ku Yesu n'amaaso gange. Kati gwe n'osigala ng'otugamba nti sigano ag'omwoyo wabula gano agagwamu ettaka agali emmere. You get? Ng'okyogera mu bantu abayivu abasomye ebitabo ng'otulaga nti qualification ya apostle kwe kubeera nti walaba Yesu maaso ku maaso. It's very, very false. Apostle maaso ki ge yali ayogerako? Ekyo temwakitegeera. Ate gwe naawe oyongera bwongezi ku kusajjula kiwundu. Okitegeera?
Apostle Maaso Kigera yayogerako nasigadde nga mbuuza ebibuuzo mutuwe ddi Apostle Paul yalaba Yesu ddi ekyo kyaganye ddi we yamulaba kati nze nkimanyi Jack Online False Ministry tekkiririza mu prophetic eyogera nti obunnabbi bwakoma ku Yokaana eyo nayo tabbu eri awo obunnabbi bwanga bwakoma ku mulembe gwa Yokaana bwe nkulaga bannabbi abaddako awo nga Yokaana amaze okuvaawo oyinza okyewuunya kubanga mmwe mulowooza nti obunnabbi bwonna bwali boogera ku Yesu n'olwekyo Yesu bwe yajja nga amaliriza byonna obunnabbi ne bukoma. What a mess. Nkubuuziza Ephesians 4 Ephesians 4:10-11 ogikiririzaamu oba nedda? Still ate gwe bw'ojja okukomentinga irrelevant. Byonna ebyawandiika by'otudde ne mutuula wansi ne mubipayiringa wansi byonna ebyo tebyansalinga. Apostle nga yeewozaako eri abaali bamuwakanya kubanga baali bamuwulirirako obujja. Bingi nnyo. Nina contradictions zammwe ez'ebirooto nti Katonda tayogerera mu birooto ate mumala awo nabadde ndi mu ku communicatinga ne Helen ayitibwa administrator wa Jack Online Ministry False Ministry. Kankuwe Helen ebibuuzo bye nababuuzizza ne bye namubuuzizza nga tucommunicatinga ku WhatsApp ngenda kuwa owulire answer ze yampadde. Helen manyi oli wano baby girl nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu tofaayo bwe nti bwendi ate mu mutima mulungi nga sigwa busungu nkulume n'ekifi nkijjeko. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kati one issue is the way you're handling issues. It's like you're still a kid in God's word. Ere nyangamba nti the way I'm handling issues nzi handlinga ng'omwana omuto. I'm a kid. Muwuliriza Eren bw'atugamba ku bibuuzo bye namubuuzizza. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kati one issue is the way you're handling issues. It's like you're still a kid in God's word. That's not how they handle issues. If you think that what you're teaching is truth, it's right according to the Bible, but not right according to your human feelings, what I advise you is you invite someone on board face to face. I'm giving you an example. If someone or one of your fellows admin does something wrong, do you gossip behind that person, or you face that person physically face to face so that you can highlight out their mistakes and to be collected by those fellow people? So my advice is here. What you think. Jukira namubuuziza kibuuzo ye audio yange mpa incidences 2 Apostle Paul ng'alaba Yesu maaso ku maaso. Ekyo kimuqualifyingise okubeera apostle D. Mpa incidences 2 bino byonna byali mu kuddamu. Because you've tried to meander around with just one scripture and thinking that you're right because you've gained some few fellows that are following you. And again, I'm not meandering with one scripture. Newebeera one scripture. Jenkutte kubanga jemukutte ne mujijjamu qualification y'omuntu okuba nti ayitibwa n'apostle. Mulengera ensobi gye ziva mu ministry. Oli akutta olunyiriri lumu bwe luti n'alemera ku olwo. Ate mu lunyiriri lwennyini lwe mwaleeta mwe muli ekibuuzo.
Ddi Apostle Paul ng'alaba Yesu maaso ku maaso, amaaso ge ag'omubiri agagwamu ettaka, olwo alyoka qualifying okubeera apostle. Naffe abalala Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera ng'atuwa ebirabo, Befeso 4:10, Befeso 4:9, omuli apostle, omuli prophet, omuli teacher, evangelist, pastor. Mu birabo ebyo bitaano qualifications ki ze yatuteerako? Mmwe mulina eyammwe egamba nti olina okuba nga walaba Yesu maaso ku maaso. That's what I'm on. Mutuwe Ddi Apostle Paul bwe yalaba Yesu maaso ku maaso, olwo alyoke kimuqualifying okubeera apostle. Naffe n'abalala tulyoke tubeere nga tuyitibwa baapostle, in that nti bwe tuba tetwalaba Yesu maaso ku maaso tetuyitibwa baapostle. Teri apostolic ministry. That is your stand. Ekyo kye njagala mutuwe. Ddi Apostle Paul walaba Yesu maaso ku maaso. Kye kibuuzo kyange kye nabuuziza Helen, kye kibuuzo kyange kye nabuuziza Jack, byonna bye yanzizeemu bye bino. Helen gwe nkyaliko, addamu nno kibuuzo. That are following you, your human feelings, but not according to the word, and you think that that is how they do it in God. That's not how they do it. Better act mature, grow up. The reason as to why Jack is not replying to your messages, because the way you're handling it, it's like you're still a kid. Grow up. Kakati bino byonna byaŋŋamba, grow up, act mature, kati akakanyeemu ne luli yali ayitawo n'avuma n'okuvuma. Act mature, grow up, you're acting like a kid. Mmwe bennyini muteekawo ennamba z'amasimu. Omuntu yenna bw'aba alina ekibuuzo, Jack yayogera bw'ati. Olina ekibuuzo? Wabulwako omuntu omukulu ow'omwoyo akikunnyonnyola? Sindikira message ku simu wammanga awo, naye nkusaba tokuba, ate beera mugumiikiriza. Bw'ati bw'ayogera nga yeemoola yenna. Kakati nkusindikidde message, ate nkubuuza ekibuuzo, ate onsaba appointment, ate ongamba I should act mature. So buli muntu ajja mu inbox yamu okubabuuza ekibuuzo, bwe mutyo bwe mumuddamu. So if you think that what you're teaching is right, he will invite you, or you will invite Jack on board face to face. Then you bring that topic of apostleship. Teach what you know according to your scriptures, and let him also teach you according to the Bible, and that is how everything will be sorted out. And we'll see who is still standing on God's word and God's truth, not what you think that is right. And you think that, okay, if they're not replying me back here, that means I'm the one winning. The issue is not about someone winning, who is winning, but the issue is to show the people who is teaching the truth. Because I know he's teaching the truth. He's not lying, and he's not teaching any human feelings, but according to the word. I believe and trust in that. Because Kati bingi nnyo abyogerawo, naye namubuuziza just a simple question, because I know he's teaching the truth. Gwe wagwa mu laavu, wagwa mu laavu ne dokita wa laavu ne bwayogere ekintu. Bwe buzibu bwe tulina n'abantu bagwa mu mukwano n'abantu ababagoberera, nti ne bwatuula mu keeki ku kkubo wali nga yagitaddewo, ne bwakola ensobi, osigala naawe otambulira muli mu nsobi, obeera blinded, obutategeera nti mutuufu ayogedde ekintu kino kankikoleko okunoonyereza. Naye because you are hidden in love, ne bigaana. Kati ye Helen. we do not teach anyone without teaching what the Bible tells, or out of the Bible, no. Or explaining according to our human feelings, no. We explain according
to the same context of scriptures, but not what we feel or what we think is right. No, that is out. In Trocom or Jack, we are teaching according to the word, and we explain the scriptures in their original context, not out of the context. So, wetereze, be blessed. Now, if you think that you're teaching right, you'll be invited one day. Choose a day. I'll talk to him personally. You choose a day. He will invite you on board. Come over, teach what you know. When he's also on board, and he will teach you what the Bible tells. Ekintu kigwewo ubanga wokyagala. Be blessed. Kati oyo ye Sharon, sorry, yayitibwa Helen. Ekibuzo kiri very simple, naye eddakiika 6 zonna yeetooloola taddamu kibuuzo. Ate we make an appointment. Kati ekibuuzo ennamba y'essimu. Now this is a challenge coming to you people. Mmwe n'abali eyo abagoberera Jack Online Ministry, nammwe abalina ennamba ye y'essimu, mumusindikire message, mumubuuze qualification za apostolic ze ziriwa. Bwe kiba nti Apostle Paul yalaba Yesu maaso ku maaso, amaaso ge ag'omubiri, ddi lwe yamulaba n'amaaso ge ag'omubiri, ddi. Very, very simple. Very simple. Very simple. Tekyetaaga appointment. Lwaki kino kyetaaga appointment? Singa omuntu avaayo n'abuuza Jack, mbadde njagala kumanya nkoze ntya okumanya musajja wange gwe naleka e Uganda oba nkiitingako, mpulira alinganga takyankiitingako. Butereevu Misindo ojja kuddamu ekibuuzo ekyo, kubanga oli dokita wa laavu. Era ezo messages osinga okwagala ezo. Naye kino, so tugambe buli muntu yenna ajja mu inbox okubabuuza ebibuuzo, mumala mugamba tukola appointment, kubanga mwateekawo ennamba ku WhatsApp, omuntu yenna abuuza ekibuuzo. Omuntu yenna n'ekibuuzo tolina muntu mukulu wa mu mwoyo, ng'onaako ku nnamba wansi awo, ate beera mugumiikiriza tokuba. Kati kitegeeza nti omuntu bw'amaliriza ate okusindikira message ey'ekibuuzo, ate ng'olwokola naye appointment, yebeera yaki? Face to face yaki? Ddamu kibuuzo. Very simple. Still I will say, I'll continue this, Helen. Still I will say, Apostle Paul olumu si alina amabaluwa mangi mu kitabo eky'endagaano empya, alina a lot of episodes. Olumu teyasobolanga kutuuka eyo gye yali alinanga kutambula, olumu ng'alina ebyokukola bingi, ate oyogedde ku kye bayita online, n'olwekyo sirowooza nti nno kyendinze mu kukola ndi offline, tuli mu kukozesa digital, right? So gwe kennyini wano naawe gwe kennyini wano tuli mu kuchatinga naawe, tuli mu kwogera, because Helen, this is not the first time I to discuss these things with your leader, right? And this is not, and I'm not the first person to come out to say this only until people are not like tebaina platform evaayo, but I have a lot of people, yeah. So gwe kennyini I have asked you here the same questions, naye zikulemye okuddamu. You yourself, you know, just be realistic. Gwe kennyini wano nkubuuzizza nti mpaayo incidences 2 Apostle Paul ng'alaba Yesu physically maaso ku maaso. When was that? If that is the qualification mwe gye muwa era gye muyigiriza abantu nti you have to be an apostle nga walaba Yesu maaso ku maaso, n'olwekyo apostolic ministry temugikiririzaamu because of that, then here I come with a question. Bwe mubeera nga
Bakolinsi ekisooka 9 we muyimirira Jack n'abasomesa ekintu ekyo mwena namwe ne mukinywa ne mukiwulira. Then I'm here asking you a question eri straight and forward. Mpaayo incidences 2 zokka Apostle Paul ng'asisinkana Yesu physically n'amaaso ge agagwamu ettaka nga Jack bwe yatugamba, because your ministry tekkiririza mu kye tuyita the fivefold ministries, omuli apostles, evangelists, omuli pastors, and the prophets. You don't believe in prophetic ministry, and you don't believe in apostolic ministry. So then here I come with my question. Apostolic gye tuliko naye ekyafuuse akayinja mu ngatto. I have two just questions. Sirina bingi nnyo kubanga we nakubuuza ebingi you don't have answers. Just do one thing. Mpaayo nze incidences 2 zokka Apostle Paul ng'alaba Yesu physically n'amaaso ge agagwamu ettaka, then that to imply nti he qualifies to be an apostle. Awo then we muyimirira ne mugamba nti no, apostolic ministry tekyaliyo ku mulembe guno kubanga Apostle Paul yalaba Yesu. Eddoboozi eryo ly'owuliriza nabadde ndi ne Helen, administrator wa Jack Online False Ministry, nga njogera naye. Emboozi yabadde mpanvu almost half a day, naye still ekibuuzo kyagaanye okuddibwamu. Ngenda kuwa reply ye ne messages za Jack ze yazzeemu. Yesu n'amaaso ge. N'olwekyo omuntu yenna alina okulabika nti ayitibwa apostle alina okuba nga yalaba Yesu maaso ku maaso. It's very wrong. That's why I'm standing on my 2 feet. Nenkusaba, come out. Mpaayo 2 incidences 2 Apostle Paul ng'alaba Yesu maaso ku maaso. Ekibuuzo kino kigenda kukuleetera enjoka mu lubuto. Ekibuuzo kino kigenda kukuleetera okukuluma omutwe kubanga mmanyi odi era egenda okuddako togenda kuddamu kukireeta. You cannot bring it out. You cannot, Helen. I challenge you. You cannot. This means ekyo bwe kikulemedde okuddamu, you know your stand. This is a full false ministry. Mumba nga muyimiridde ku ebyo ebintu. Kakati waliwo era admin we audio yakurashinze naye yatugamba oba yali antegeeza nti Apostle Paul yalaba Yesu ng'agenda. He witnessed Kristo ng'agenda, ate era ateeka okuba nga ya witnessinga Kristo ng'ali ku musalaba. Ne mubuuza ekibuuzo, buli muntu eya witnessinga Kristo ng'agenda oba ku musalaba tumuyite apostle? Buli yamulabako maaso ku maaso ng'agendera ng'ali ku musalaba tumuyite apostle? Nedda, kubanga abatume bali 12 bokka. Olwo lwatuuka n'abagamba mugende musizona mubuulire enjiri. Kakati olwo enjiri tugirekere bantu 12 bokka olwaleero, bali abaffe edda be baba bagibuulira. Lwaki mubuulira enjiri? So ebintu bino biri real and serious. You get? Nawe kenyini wetunulemu munda we challenging. I have asked this question on and on. Naye in all of your audios tekirimu answer terimu, but oyite eno mabega woti ate soko gendo mu meeting ne Jack mutule muogere. Simanya ate mutule basajja n'abasajja muogere. Bino si bya basajja n'abasajja. Mukama ibazibwe. Bino si bya basajja n'abasajja. Bino yimirire eyo nkubuuza ekibuuzo wenyweze okinyanukule. Ekyo tukiveeko tutegeere nti ekyo kiganye kubanga I've been with this for a long time. Kati eyo audio eyo mpanvu era ekibuuzo kisigala kiyimirira kyendiko. Eden bwati buye bwaddamu. This makes me to wonder what kind of person you are. If you call yourself an apostle, well and good, come out. This makes me to wonder what kind of person you are. If you call yourself an apostle,
Well and good. Come out as an apostle. This makes me to wonder what kind of person you are if you call yourself an apostle. Yatandise na kuŋŋamba what kind of a person you are. Mubuuziza ebibuuzo. Mpa incidences 2-3 omutume Pawulo ng'alaba Kristo n'amaaso ge ag'omubiri agagwamu ettaka olwo kimuqualifying okubeera n'apostle. Ye qualification ya apostolic eva kuki? Kukulaba Yesu maaso ku maaso oba nedda? Ate y'abasumba, ate abasomesa ba Bayibuli, qualification y'abasumba n'abasomesa ba Bayibuli eri ki? N'omusomesa wa Bayibuli ow'ekigambo naye alina kubanga yalaba Yesu maaso ku maaso. Omubuulizi w'enjiri qualification ki? Alina kubanga yalaba Yesu maaso ku maaso. Qualification ki? Omukyalo ono nanziramu ebibuuzo bino, nanziramu ekigambo kino. Ngenda kuwa obudde ojuwulirize. Sibalinaako buzibu wadde omutawaana, naye saagala bulimba ate saagala kukulumpanya na bigambo. Be straight. This makes me to wonder what kind of person you are if you call yourself an apostle. This makes me to wonder what kind of person you are if you call yourself an apostle. Well and good. Come out as an apostle. The issue is not about you working for a message. You're not working for a message. He does not work. He's standing on online. He gets on online. He will invite you online and he will send you a password. If it means a Zoom, there is Zoom. There are so many applications that they're using. So he can invite you on Zoom app and you get on face to face. You will not meet him like physically, no. So I think maybe that is what you think, that you're going to meet physically. The issue is not meeting physically, but you meet on online. You get on online on board and people see you and people watch you. People get to know you. And he's also ready to get on online just like he does. Do you think that he's in Uganda or he's just there working for a message? He's not there. What he does, he gets on online. So you both get on online or Zoom app and you both teach each other. He's very ready to teach you if you do that. But if you think that you're just going to type and hide yourself, you hide your face, and you think that you're going to get so many followers following you because all Ugandans are used with this kind ebyo byonna byali mu kwogera kibuuzo kimu kye namubuuzizza, ne byonna byali mu kwogera temuli ansa. Tayogera ku Apostle Paul yalaba ddi Yesu maaso ku maaso ne qualifications zonna. Ate ng'oyo Eden ye namba 2 wa Jack. Be bakola zi programu, be bakola buli kimu. Ekibuuzo kisigadde kiganye. Wuliriza. message that Chitwala, tomorrow it's mine, tomorrow it's not mine, and this issue of teaching them Kaula, Bichevia, Simanya Kaula, Namuzinda, and you think is that person? Never. Kaula, Namuzinda, byonna tebabikiririzaamu nti omuntu asobola okufuna ekirooto ng'ekintu kyebakako omuntu. Tebabikiririzaamu, tebakkiririza mu birooto nti wafunye ekintu ekiro ne kijja ne kikutugga ne kikunyoola ne kikwebakako. Ebyo tebabikiririzaamu. Kyova olaba omuwulidde akuba kawuula tebiriyo n'ebirala. So if you think you're very ready, he's ready to send you a Zoom app so you can both get on online, and a specific day you come up with your. Kakati oyo mulese ekibuuzo kyange, ennamba y'essimu gye muteekako ku mpewo Jack ng'agamba nti bw'oba olina ekibuuzo kyonna nga wabulwayo omuntu omukulu ow'omwoyo akikunnyonnyola, nk'onaako ku nnamba y'essimu wammanga awo, tokuba. Bw'osindika message beera mugumiikiriza. Kati mbuuza, omuntu bw'akusindikira ekibuuzo ekiddako kumuwa ate appointment ya Zoom
ekiddako kumuwa appointment ndala kusisinkana ate ku Zoom. If that is the case, I have many people abababuuzizza ebibuuzo nga temubiddamu nga mubireka redundantly. Kati ekibuuzo kyangu nnyo naye mwagala kukifunira appointment. Why? Kabuuzo katono nnyo, very simple, right? Eren mukama yebazibwe nnyo, kansubire nti oli bulungi. Administrator wa Jack Online Force Ministry. Ekyo nkiddamu sikirumamu, nkyogera lunye ng'omusezi agule siyani. Nti ogenda liirako ki obadde obuuza ki, ndiirako bantu. Kakati audio zange zenkusindikidde, soogedde naawe nga nkusaba appointment ne Jack. Era bw'obeera onkaka okugenda okusisinkana Jack tutule 1-to-1, tekikola makulu. Number 1, eriyo abeetaaga okuwulira ebigambo bino. Ekyokubiri, gye ndi tomanyiiyo. If that is, bwe naabasaba tiketi munaagimpa. If that nti sisobodde, kati tuli mu mulembe oguli digital, twavaayo mu analogo. Osobola okuyimirira e Boston n'osindika ekyamaguzi oba ekitereke e Uganda. Osobola okuyimirira e Uganda n'ocommunicatinga n'omuntu ali mu Germany, Europe, just ng'otudde mu kifo kimu. So now nze nandyagadde tukole ekintu ekifaanaganako bwe kiti. If that is, I need a recording. Gwe recording ng'oddamu ebibuuzo bye nkubuuza ne mukamaawo naye namusindikidde dda messages tannaba kuziddamu. Recording audio ng'oddamu ekibuuzo kye nkubuuziza. Very simple, 1-to-1 twogera ku WhatsApp. Recording eyo recording yabuze, yaganidde ddala. Yakoze recordings za dakiika nga 30 oba 20 ne messages zenina eziri typed ngenda zikulaga neza Jack zonna temuli answer. Mbawa audios facts. Kati kino kye bayita okukebera obudde butuweddeko, kankuwe audio gye nawadde Jack, then nkuwe messages Jack zeyanzizeemu ne messages za Ellen. Oli omulala Stanley kye tulina budde kubanga beebamu. Kati saasira abaana abali eyo munda, saasira abaana abali munda eyo nti babasumba, oba Jack ye musumba oba ne musumba, saasira busaasizi baana abali munda eyo. Bwe kibeera nti kino ekibuuzo kyokka kye mubuuzizza kigaanye, kyetoolooleddwako ebbanga ddene, kigaanye, kyekimu kyokka kyenyiza obbabu, ebirala byonna sisobola kutawaana kubanga tebasobola biddamu. Kino we kigaanidde. Yes, Jack Online Ministry. Sebo ogamba otya? Obulamu kansubire nti n'oli bulungi. Ono Nicholas, Just Gospel Media Uganda. Taata nina ensonga gye njagala tumalirize. Kyemanyi tewali kyotamanyi. Ba administrators bo njogedde nabo. Nawe kenyini nyini, this is not the first time okwogera nawe. So njagadde oyogere nange kubanga technology akati olwaluge tulina solving ebintu, right? Omuntu ali mu America osobola okwogera n'omuntu ali e Uganda, yonna mu nsonda ennya gy'oli, message neetuuka, yogerako n'abantu ssebo. Obategeezi ekirabo kya apostolic qualification yakyo ki nga bwe watusomesa era nontegeezaako nti omuntu okuyitibwa apostle alina kubeera nga yalaba Yesu maaso ku maaso, physically n'amaaso ge agagwamu ettaka. Eno audio nagisindikidde Jack
Online False Ministry. Yeye namba ye yesimu yabadde online, yeye namba ye yesimu 256753006086. Yeye namba ye yesimu sisobola ku duplicatinga. Ngenda kulaga messages zeyanzizeemu soko ulirize ekibuuzo kino. Kati ngenda kulaga messages ziri typed. Kuba yabadde alowooza nti bw'anaddamu ng'akozesa typing sijja mufuna. Nga oimplyinga nti omuntu afaanaganako bw'atyo yaba qualifyinga kuba nti ye apostle. Ekitaba bwe kityo bw'obanga tewalaba Yesu maaso ku maaso, so you don't qualify to be an apostle. Ninjagala nkusabe okusinziira ku kyawandiikibwa kiwatuwa Abakolinso ekisooka 9 n'olunya olusooka si bwe kiri bimanzijukidde. N'olwekyo ng'omutume yeewozaako abaali bamuwakanya olw'obutume bwe. Yes, Jack Online Ministry maaso ge agagwamu ettaka nga oimplyinga nti omuntu afaanaganako bw'atyo yaba qualifyinga kuba nti ye apostle. Ekitaba bwe kityo bw'obanga tewalaba Yesu maaso ku maaso, so you don't qualify to be an apostle. Ninjagala nkusabe okusinziira ku kyawandiikibwa kiwatuwa Abakolinso ekisooka 9 n'olunya olusooka si bwe kiri bimanzijukidde. N'olwekyo ng'omutume yeewozaako abaali bamuwakanya olw'obutume bwe. Saalaba Yesu, siri nabbi, sole siri mutume, saalaba Kristo, siri waddembe. N'olwekyo novaawo n'otandikiraawo nti omuntu alina okubeera ng'ali na eye contact, face to face, maaso ku maaso, eye contact eri physical wakati we ne Kristo. Ninjagala nkusabe ombuulire abantu bano nga bawuliriza era abantu bano nga bagoberera, kubanga abantu abo boolaba abo si basiru, bategeera. N'olwekyo nkusabye era nakusaba dda nkiddamu era nkusabye nga nze mu mutima omulungi, make a recording wano otukakase otuwe incidences wa era ddi omutume Pawulo walaba Yesu physically. Wa omutume Pawulo walaba Yesu physically, olwo ekyo kiryoke kimuqualifyingisa okubeera apostle. Era ompe ekyawandiikibwa nga Kristo yennyini, kubanga Befeso 4:10 Kristo atulaga ebirabo 5 eby'obuweereza nga mu eyo audio nga tuli ne Jack mu inbox ye, Jack Online False Ministry. Yo mwemuli ekiyitibwa abasumba, abatume, bannabbi, abasomesa n'ababulizi b'enjiri. Mu ebyo byonna gwe okkirizaamu ebimu, ebirala n'obireka n'ogamba nti gwe Yesu oli ku bibyo. Nze njogera bwe nti nze nga Jack, abatume wakola ensobi obateekamu mu fivefold ministry, ne bannabbi wakola ensobi. Tetunaba kugenda ku kyabannabbi, tukyali ku kyabatume. So n'olwekyo nkusabye ompeeyo incidences nga 2 omutume Pawulo ng'alaba Kristo maaso ku maaso n'amaaso agagwamu ettaka. Kimu. Ekyokubiri nkusabye ompe the first incidence omutume Pawulo gye yalaba Kristo ng'amuyita mu buweereza. Gaali maaso ga mubiri nga we watugamba agagwamu ettaka oba nedda? Nja kusanyuka nnyo kubanga eriyo bangi abeetegese okuwulira ebigambo bino. Mukama yebazibwe. Amiina. Bye sebo. Amen. Kakati eyo yabadde message gye nawandikidde, gye nasindikidde Jack. Bino byonna lwaki tubikola? Tetwagala bulimba. Yimirira ogamba abantu nze siri mulokole, bino bye tukiririzaamu ebyaffe.
somesa abantu naye kibi nnyo okwerimbika okulaga nti tuli ffenna wamu n'obuweereza tukkiririza mu Bishop Senfuma era menta wange kuva buto Basimiyoni Kayiwa okozesa eddobo eryo okujja abaana mu inamaani n'ewalala balowooze nti muli kyekimu yet ate nga ggwe wavunda dda. Bwe namusindikidde message eyo olaba screenshot eri ku screen yeeyo ogiraba namugambye sebo nze wendi ninze answer zange. Bwe namusindikidde audio eyo yino message giyazzeemu reply ye mumulaba waggulu yuuyo Jack ne namba y'essimu yeeyo oba wakana gikopinge olaba oba si yoyo. Yagambye hey thanks for serving God. Kati ye teya zemuna audio bali ba admin be bazemune audio kati ya zemuna typing amanyi bw'anakola audio mukubi. Hey, thanks for serving God. I'm sorry for the late reply. I'm familiar to the name of your ministry. So nyo okulawo okuddamu erinnya lye ery'obuweereza ndimanyi ndiwulira. But we have different callings. Tulina okuyitibwa kwa njawulo. Yes, good. Tewali aganya. I wasn't called to be involved in arguments. Saayitibwa kubeera nga tuli mu mpaka aziise mpaka era aziise arguments. Kitegeeza nti nze kyendi mu kukola ekibuuzo kye mubuuzizza olwo kati efuuse argument nze ayagala answer kati kifuuse argument ate nga gwe oteekawo enamba y'essimu buli alina ekibuuzo atalina muntu mukulu wa mwoyo akubuuze kati nze nkubuuzizza ate okiyita argument mu kifo ky'okumpa answer. Be fully convinced with what you think is right. I'm a teacher who is open for learning. So if you get an open mind, ready to learn, not arguing, call me for an appointment. Call me for an appointment. Omuwulidde. Ye musomesa mwetegefu okuyiga kati nze mukubire essimu musaba appointment tutuule tunyumye ebigambo bino. Kwe kumpa 2 Timothy 2:23 up to 25. Kigamba, again I say I don't get involved in foolish ignorant arguments. So ekyawandiikibwa kye yampadde oluvannyuma lw'okumuwa audio yange nga mubuuza ekibuuzo. Ekyawandiikibwa kye yampadde replying to me, I'm involved in foolish ignorant arguments. Kitegeeza nti question yange ne concern yange it qualifies to be a foolish argument. Oyo ye mukulu Jack Online. Answer eriwa answer maneya mie teriwo. Answer maneya mie teriwo. Okusinzira ku audio. Message esooka nkujukiza oyo Jack, oyo ye Jack, iyi namba y'essimu. Ekibuuzo very simple question. Message ey'okubiri yiiyo. Hey, thanks. Kanjikulage wano. Sagala ogambe musajja mujjemu bigambo. Yuyo 2567500608886 Jack Online False Ministry. Nentaginga mu message. Yeri yagambye, hey, thanks for serving God. I'm sorry for that reply. Nemugamba, a simple question comes with a simple answer. I know this sounds to you
foolish and an argument, but a correction is needed. Ye yagambye nti this is a foolish argument which is ignorant. Kati ne mugamba, a simple question comes with a simple answer. I know this sounds to you foolish and an argument, but a correction is needed. Weetagisaawo kubaawo okutereeza, waliwo ekyasoba. When and where did the Apostle Paul saw Jesus with his own eyes? Di era wa omutume Paulo we yalaba Yesu n'amaaso ge ag'omubiri. To be a qualification of an apostleship, okubeera nti ekyo kye kisaanyizo omuntu okuyitibwa an apostle, kubanga jjukira bo obuweereza bwabwe beeyita balokole naye tebakkiriza mu apostleship, kubanga okuyitibwa apostle olina okubanga walaba Yesu maaso ku maaso, ne batuwa ekyokulabirako kya Pawulo. Kakati kyekibuuzo kyange nnumye ekifi njagala kuvaawo nakyo. Qualification eyo gye njagala. Apostle Paul yalaba ddi Yesu maaso ku maaso. Ne muddamu wano wansi ne mugamba, brother calm down, this issue doesn't need any appointment. Brother calm down, this issue doesn't need any appointment. It needs just an answer. Gwempa nga Apostle Paul alaba Yesu maaso ku maaso era ddi. Simple as sending me your WhatsApp group link. Very simple. Kubanga bw'ogenda mu WhatsApp group ye, kyasooka okukola sore mu WhatsApp tukusindikira link ya WhatsApp. Message eyo tugirese. Temuli answer. Message endala yino yagambibwa ati tuli ku Jack yuyo mumulaba Jack online. I appreciate that you are one of my greatest followers. Si kizibu kubanga nawe you are following me, nina notifications, you are following me, so ekyo si kyekikulu. Ever since you started following us, what percentage do you agree with us? Ambuuza ekibuuzo. Jjukira nabuuziza ekibuuzo kyange. Bino byonna nsuubira obudde bw'omala ng'otypinga ebintu bino ddamu answer yange. Apostle Paul bwe yalaba Yesu maaso ku maaso, kimufuule apostle olwo n'otandika okubuulira enjiri nti omuntu yenna bw'oba tewalaba Yesu maaso ku maaso, you don't qualify to be an apostle. False teaching. That's why I call you Jack Online False Teaching. Ebibuuzo bingi byenkubuuza, you never reply to them. Now, you know, abuuza, ever since you started following us, what percentage do you agree with us? I don't have any percentage I have to agree with you and your ministry. All I can say, you are a false teacher, you are a false minister. Kubanga, you cannot even reply accordingly. You are replying irrelevantly. Kanokoka akabuuzo katwetagisa kola appointment nze naawe. This is not how I do this. And I cannot give you the percentage. Ebibyenzikiriziganya nammwe. Ever since you started following us, what percentage do you agree with us? I don't have any percentage, 0.00%. Kubanga muli ku musingi omufu, bw'oyimirira n'ogamba tokkiriziganya na apostolic na prophetic, oli ku musingi mufu. Ekkanisa yazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi, kati gwe bakuba nga Kristo ye jjenje ly'oku nsonda. I would like, angamba bw'ati, I would like to meet you one on one. How? Why one on one? Oyagala kunkola ki? Kiki ky'oyagala one on one yaki? Omuntu yenna gwe bw'ajja mu inbox yo ennamba y'essimu gye wateekawo wansi okukuinboxinga, bw'oba olina ekibuuzo nga weetaaga omuntu omukulu ow'omwoyo nga tolina muntu mukulu wa mwoyo kikuddamu, sindika ku nnamba y'essimu wansi awo nja kuddamu, tokuba beera mugumiikiriza. Nze mbuuza, ennamba y'essimu gye wateekawo buli muntu yenna akusindikira message, ze zino message z'omuddamu.
mu booking appointment ya one on one. Singa omuntu ali eri mu Russia ne Ukraine, singa omuntu ali eri Kazakhstan, omuntu singa ali Pakistan, ali afune ticket aje one on one kudiru kikabuzo kyako. Kati nkola appointment nawe one on one just on this simple question. Di wa Apostle Ponga alaba Yesu maaso ku maaso n'amaaso gago omubiri olwo kimuqualifying so kubeera apostle. And the universe, omuntu atalabanga Yesu maaso ku maaso doesn't qualify to be an apostle. Does that need an appointment? Really? Very weak point. We get a live chat. We discuss on all the controversies that confuses you. I just hear you name, but I don't know you. Nze nkumanyi. List all topics you're not well conversant with. I list all comments. I list all topics. Nga kino kikulemeddewo. Ba admin bo bonna bali mu kwavula kiganye. Mwe mwenna bali yabagoberera Jack Online Ministry. Mumubuze ekibuuzo ekyo kyokka. I just thank you for following. Nakola ka emoji akokuseka. Ekibuuzo answer yange eri wa mane ya mie. Kakati nze ono bwe muyita false teacher. Jack Online False Ministry. Mba mulimba. Yuyu. Enamba y'essimu yeeyo. Messages ezo. Tewali budde. Kati ono yayitibwa Heleni, administrator. Heleni. When you feel like coming out as an apostle, tumaliriza nono. When you feel like coming out as an apostle, the way you claim, and I don't claim, feel free to inbox me. Feel free to inbox me. We will invite you to teach each other what the Bible says. We are one in Christ. Okay, we are one in Christ. Are you sure? We, gospel of peace, not confusion. Bonna ekibuzo kinababuuziza, bonna baagala appointment. One on one. Baganya okukiddamu wano ku mpewo. Wadde inbox kubanga bakimanyi kasita bakiteekawo. Ngenda kujjayo audio ya Jack njigatte neno beekuba engwala. That's why bonna beetooloola, no one is answering. And mind you, we don't mind about people following us, but our aim is teaching truth. Nebirala bingi kwekuddamu kati gwe nkutegedde answer zibuze. Nkimanyi bulungi tosobola kuddamu bibuuzo ebyo. Heleni, admin wa Jack Online False Ministry. Where and when did Apostle Paul saw Jesus with his own physical eyes that you call it a qualification of an apostolic? Give me 2 occasions Apostle Paul seeing Jesus with his own eyes. Otherwise, now you are following what you don't know. God bless you. Mu bulungi si mu bubi. Message eriwo endala yazzeeko mpa. Eleni, administrator. Yoyo. Eleni. Mukyala kati naku zino mukakamu, naku zire ezeddanga mukambwe. Kituufu, even Mama Fina is proud to be what she is. Nagamba, this is rubbish. We fear God, not people. We are not intimidated. Onaitiwa Heleni, Jack Adimini. Yagambye, this is rubbish. We fear God, not people. Message ogiraba. We are not intimidated, not even a second. We know what we teach and where and whom stand on. Only Christ, true foundation. Siganyi. Ekibuzo kyange still kisigala kiyimiridde. Gwe kati obudde bw'omalanga owandiika bino byonna, singa oddamu ekibuuzo kyange, singa ofuuse wa ddembe, naye kubanga omutima gwakaluba osigadde weekaza. The truth is, omukyalo ono Kabere Jack
yaganye okuddamu ekibuuzo. Did Apostle Paul lwe yalaba Yesu maaso ku maaso, era when was that? Helen by. Naye kati nkitegedde nti mwenna mulina answers ezimu ne Jonathan byowandiika naye byayogera. Kati njawulo ki ddala? Twamaliriza ne Ellen.